Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna, Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Abaana ba Katonda balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yezu Kristu. Ne neebaza ekisa kya Katonda ekitukuumye okuva gye bwakeeredde paka akawungeezi kano aka leero nga tuli balamu era nga tuli bulungi. Ekitiibwa n'ettendo Taata tubikuddiza. Ayi Omwoyo Omutukuvu Taata, tusooka okwetonda bwonna obutali butuukirivu bwaffe. Taata sonyiwa wonna we tukoze obubi, we twogedde obubi, we tulowoozezza obubi mu kumanya ne mu butamanya. Omwoyo Omutukuvu Taata otusaasire. Nate era ne tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza olw'obukuumi n'obugabirizi ebirungi eby'omwoyo n'omubiri Taata by'otuwadde nate mu lunaku olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo ne twongera okubikuddiza. Ayi Kitaffe Taata nate era nga bulijjo olunaku olw'Essande, akawungeezi kano kennyini tukukoowoola Omwoyo Omutukuvu ojje omaamire emitima gyaffe nga tugenda okwebuulirira ku kigambo kyo kino ky'otuwa buli lunaku lwa Ssande mu nnyumba yaffe eno eya Jesus Our Saviour. Taata tukukoowoola ojje obeere mu masekkati gaffe nga bw'otugamba bulijjo mu Bayibuli nti ababiri oba basatu bwe babeera Taata obeera mu masekkati gaabwe. Naffe tukukoowoola Taata ojje obeere naffe omaamire emitima gyaffe twogere nga tuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erisinga amannya gonna erya Yezu Kristu Mukama waffe, amiina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina.